Omuyimbi tukwaniriza amannya na lwaki tuli wano olwaleero. Amanya mpita Wise Killer. Ensonga lwaki tukuŋŋaanye ffenna olunaku olwaleero egenda kubeera video premiering yange wali ku Kasiki Lounge. Ngenda kubeera ne DJ Mercy Pro, MC Cuts ne ba MC abalala bangi nnyo bagenda kubeera olunaku olwo olwaleero. Twogera oluyimba lwogenda okupremieringa luyimba ki? Luyimba lwo lusoose? Oluyimba lwengenda okupremieringa leero lwe luyimba olusoose naye nga n'endala gye ziri era genda kujja. Mbasaba mulindye bulindizi kyangenda bbawa. Oluyimba bayita Nafunye Baby. Nafunye baby bwe yakwata ku mutima namala amaanyi kati nina baby simukitinga simuwagapu. Okitegeera bwe kityo bwe kigenda otambula. Oluyimba ani yalukola, video ani yagishootinze? Oluyimba producer yalukola bamuyita Giz Beats. Ekifaananyi yakikoze bamuyita Frank Ja, ndowooza mwenna mumumanyi. Director mulungi nnyo, kyova olaba ekifaananyi kyavuddeyo bulungi nnyo. Olina management? Nina management. Nako abankwasaganyizaako. Tiimu nnene nnyo nnyo nnyo. Sobola kumenya ono n'oli naye bakola ekisoboka okulaba nga omulimu guno gugguka. Omulundi guli twavayo ne tukulaba nga Daddy Andre yatulese nga tugamba aleese omuyimbi wate saawa eno okugamba olina ttiimu y'abantu bangi twegedde management nto. Ati management gye ndimu nja kugamba nti ndi mu Divine Empire ne Andre era tukola naye kuba nina program nyingi nnyo ne Andre. Ninayo ennyimba ze nnina ne Andre nga bwe nabagamba ne tusoose kukola ku ki ku luno oluliwo ssaawa zino n'ezo mujja ziraba. Oyogedde ku kya MC Cuts. Yes. Ate ng'oli muyimbi mugigi muto. Ennaku ezise mabega twavayo ne tulaba Viper Rankings ng'atandika yafuna obuzibu eri MC Cuts. Gwe nga gwena kye wafeesinze gyali oba yakwanguyidde atya kuba tatuukikako? Ekituufu kiri nti asobola oba nga tatuukikako naye buli muntu n'omukisa gwe kyensobola okugamba kubanga nze nkuze mpulira MC Cuts nga mwegomba byakola okitegeera ne kati nange ndi wa mukisa nti nno ngenda kubeerako kumpi naye ng'atambuza omukolo guno mu maaso ng'era tukwasaganya mu buli kimu. Yes. Twali ku video shoot ne tulaba nga oleese ba tiktokers bangi okukyayinga mu video eyo. Soko tugireko ka video kali katya kuba sisuubira nti naawe ogenda keekangira wali nga ffe abagenda okujja obuzi. Video nnungi nnyo era mwenna abagenda okubeerawo mugenda kulaba kintu kye twakola nti nno kyali massive nnyo kalungi nnyo. Saagala kwogerera naye nammwe mujja kulaba mukkirize ki kye mbagamba. Yes. Abayimbi abato naddala abajja nga balina management kasaba kuba hit management bazivaako ne baziraba ng'ezita abalina kyayiza abakola. Management ye eri sure etya kinno gwobeere nga omuyimbi omuto okuba hit naye kyanga ne manager si kirungi kyensobola okugamba kubanga oba tomanyi manager yayitawo okutuusa wakukoze ki wakutuusizza neze ngamba mulina okubeera n'enkolagana nga mukkaanya ku bintu ebimu. Ekisinga okwawula abayimbi ne bamanager yinza okuba nkolagana nga byakasente naawe nga bw'obimanyi naye kati omuyimbi atandika obutandisi tolina kugobera nnyo ku ssente sooka obeeko ne wootuuka ssente ojja ziraba nga zijja buzi. Abayimbi abato ebiseera ebisinga muba mujja muba n'empisa era muba mwegonza because muba mulina kye mwagala oyisaawo naye bw'omala ofuna oluyimba ate n'ofuuka violent nga togambwako ng'olowooza oli wa kabi. Ekintu kino eky'empisa ogenda kikolota kuba mu industry abantu abasinga tebalina mpisa bamanyi bakabi olwokuba balina oluyimba. Kituufu ekyo n'ekintu kyesobola okukugamba nti bw'ogatta engalo zino tezinkanankana buli muntu alinawo engeri gya kuzibwamu okitegeera. Buli muntu alina empisa gye bamuyisaamu okuva ewaabwe so kati nange ebyange byala. Yakuzibwa ng'omuntu walina okukuzibwa. Bw'omuntu yenna mumanyi nti nno omuntu
omuntu ekiti kimwajjidde mwe muyisa okitegeera. Yes. oyogedde ku kyoluyimba lwogenda okufuna naye ekibuuzo ekyasoose okubuuzibwa ekyennyimba mmeka z'olina nebbanga lyomazeemu kuba tulaba ozze n'amaanyi mangi gwagala banno nti maanyi ne Justin mukisa bukisa era nsaba bannayuganda bampagire kubanga ebirungi bigenda kujja mu maaso awo n'ennyimba gye ziri mu studio neesoose kukola ku luno zonna mugenda ze ate muliro kyensobola obbagamba nti bannayuganda mumpagire mwongere okwagala muziki wange sigenda kukoma kano kayimba kokka ebirungi bikyajja Katonda nkwatireko nammwe munkwatireko ndabe nga kigguka. Omuyimbi waffe tukulaba nga pima yegendo sooka y'oluyimba okitutte mu bbaala ate nga ne ku nnyimba zoyimba tulaba nti buyimba bwa mukwano olowooza togenda beera diverted mu career yo abakyala bakobaluminge era mu bbaala naye waliyo abakyala naye bayuuza abaliyo si bayuuza ekyo gwa kyogedde. Yes. bwe twogera ku bayimbi abapya abazze omwaka guno oba n'omuziki oguliko bonna tubalaba nga bali violent likes of Alien Skin alina ne guyakakuba ejjo oluyi muganda waffe ow'emiggo ali ku miggo naye ali mu kkomera obudde buno ani ennoyo alimpa Ronaldi advice gy'olina gye bali nakyanjawulo kiggwe ky'olina ekitali ku bbo. Omuyimbi si kirungi nnyo okutandika na malala kyensobola okugamba abayimbi abo kale saagala boogerako bigambo bingi kuba si kirungi kwogera ku bantu naye bakendezeemuko ku malala. omuyimbi waffe tulaba Alien Skin byakozesa gw'okozesaako ki? Tewaliwo kyenkozesa. Togulumamu. omuyimbi waffe tulabye abayimbi nga bajja bangi nga babeera inspired by ba artists ababasookayo. Gwe muyimbi kyakuinspirinza okubeera nti ojoininga music industry? Bayimbi bangi kuba buli muntu akola ekirungi siso agamba nti muyimbi ono naye era obaako negwowulyamu ku feeling kati nze mbuto negomanga nnyo Bafana ziza Bafana era ndoza n'erinnya eyo bankazaako ko Bafana nga buli wempita agamba Bafana naye walinga okuba ennyimba ze ng'oziyimba ku kyalo nali mayiminga biseera ebyo nga neeyisanga ye. No saakoma mwegomba era musajja mulungi ekyokunywa kyanjawulo. Singa ofuna omukisa ogumiitinga ku Bafana oba oyinayo oluyimba lwe wakoze naye edda nga tetunnamanya omukisa singa nfuna omukisa ogumiitinga Bafana of course negomba okukolako naye kuba musajja wamaanyi nnyo. Yes. Nawe oyimba dancehall? Simba dancehall naye ate nnyumiro nnyimba za dancehall. Lwaki oyimba? Okuyimba kiva mu ggwe munda kitone kuva eri wa Katonda. Yes. Ekigendera kyo kiri ki mu music? Kubino onoonya fame, sente, talent, atwatuli ku bakazi oba bakazi kubyonna kikyonoonya mu music? Ekintu kyendiko talent situnuulidde nnyo sente situnuulidde nnyo fame ebyo binajja luvannyuma nenjala situla talent yange. Kyanjawulo ki kyogenda oteeka mu promotinga music wo kyawukana ku bayimbi abalala? Obukakkamu kikulu nnyo mu kintu ebintu ebyange bikwata mpola si papa ya kibuli naye nze era ensonga lwaki oli wano ogimanyi wano waliwo ekibuli. Olowooza ki abayimbi abaddewo kye batannayimbako gwe kyogera kyoyagala oyimbako kyenjawulo? Ebintu ebisinga byonna babiyimbyeyimbyeeko ne music art kyoyo gwogenda okutuleetera ow'enjawulo oyo kuba abaana badde nga bajja bayimba naye ng'oluusi oli abeerawo n'agamba naye ate ono ke yazze ate asize kuwona awo twagala okumanya. Saagala byogerako nnyo gwe jabbiraba saagala nsumulule nga bw'osuna. Buli ajja tugamba buli wiiki agenda tuwa oluyimba era ennyimba mu sitowa zijjudde. Ekyo nno kikyamu kikyamu
nze siri ku pressure y'abayimbi kutanya music kumukumu waba njagala nte ekintu ekirungi ekigenda okukolera omukadde omwana omuto n'omuvubuka music gwe nnyimba agatta bonna saagala kutaleera endongo bagenda kujonoona abakola ekyo. Omuntu ali atategeera music oyinza munnyonnyola otya music? Omuntu atategeera music era alina okwebuuza ennyo ku bantu abamanyi music kyensobola omugamba ze nnyinza obutamuwa amagezi mangi nnyo. Tukulabyeko ogambye nti kati okuza omulaba era akuinspires. Yes. Single olunaku lunakya kati nayagala okuteeka under his management kuba naye managing abayimbi. What would be your take on that? Tewali buzibu omuyimbi asobola okubeera ne bamanager bataano nga buli omu alina omulimu gwakola. Wakati Chameleone olowooza alina manager omu oba Eddie Kenzo olowooza alina manager omu, so omuyimbi asobola obeera ne bamanager 10. Ekyo sikirinaako buzibu bw'ajja ne tukola. Let's speak about your music journey. Watandika abasinga bava mu kanisa, abantu bava mu karaoke, gwe wavaawo? Kanisa eyo nayitirayokko. Naye wasookera mu kanisa? Kibenda. Era nga bw'obimanyi twayimanga ku ssomero, church kwaya y'essomero, yonna nayitayo eyo. Lwaki tewayimbye gospel oba atonoonya ssente? Gospel era naye mulina egwe mulinde kajja kujja mu maaso.